modern lifestyle. Akati kakati wabaddewo amunange oluyoganaawe wakisekka akingisa wabadde agenze okubeera nga asaba abawagizi be bajje erugogo cricket oval basobole okubanga abamuwagira. Ng'ennaku z'omwezi 24 January tugenda kubeera luneno lwa 5 tuli mwezi gwa Gatonnya mu ddaaza erya 2025 olunaku lugenda kubeera lwa Nagawonye Lwokutaano. Kati n'abamanyi Oluganda mbabuulidde kyekivulu kya King Saha. Naye military esobodde okubeera ng'ejja ne poliisi nejja nemugamba sebo wano tojja kubawo lukuŋŋaana. Kale akubadde kusikamugwa lwa nsonga nti ono abantu bangi nnyo ababadde balemesa okubeera nga atwalibwa abalala nga bagamba temulina gye mumutwala alina osigalawo n'ebirala. Abantu ebiseera ebisinga babeera bakola ebivu tubalaba ennyo nga bagitakawo mu kibuga okusobola okulaba nga batunda tiketi zaabwe ate naddala we wakisekka bayitirawo ddala. Kale bwe kituuse ku King Saha ng'ebbanga lyonna tumulabye nga n'ennyimba zayimba Saidi ennaku zino eno zibadde zigwa nnyo ku luli eri oludda olw'opposition, kibanguyidde okubeera nga batuukawo si kubanga akajagalalo akeeyongera okubeera nga kagenda mu maaso. Kale kansooke nkulage akatambi na biki ebibaddewo. Nze Sigawa Morishi. Waliwo abaana abayulise n'engoye omuggo gunyoosa mu mmotoka awo mabega woolengera amasimu gali mu kuyitingana. Ndozo olengera kibali mu kukola, bali mu kugoba bantu. Military police bali mu kugoba bantu.